fire. Nkuwulidde nga okuba line za Mozelo nenzijukira nti ne hip hop wamukubako hip hop jetuva back to the roots jetwasookera nkuwulidde ng'ozituwamu ne ngamba alina okuba nga kirina okuba nga kiri kitasansa okulabako abatulabako ku BBS Telefina mukoba mutyo ne bamwise Kasada John omusadde omusogo omubedde John Black the African boy to the world. You know what it is. Hope you guys are doing well. Perfect listed day. Okay. Awo nyinyi ogeze nokona kulinya lya Kasada litumanye obulungi. Twagala tumanye mu Busoga kiba kikaki ye kiba kiki joli. Kika kyendimu. Chika kyabayise enkwanga. Tuba tweyirira njovu. Ndovu. Tweddira njovu. Olidi bulungi. Tolidi njakwegereza. Osoga ndukoba. Kati ono olina okumwegeresa olusoga. Ndamwegesa. Ate abakazi abalungi bonna baba basoga. Oba muganda oba mukize ffenze mweyagaliza luno. Abaganda n'abasoga ffe bamu. Njagala tutandikire ku Sati Joyambadde. Olunaku lwa filmu eyo album najja wano ku Fetuliko nengamba abantu bano tinayagadde nnyo concept eyoteekako ebyo ebifaananyi. In most cases omuntu wabeera agenda ku filmu ya album ye naddala ba superstar ba celebrity kubako ekifaananyi kye nga avimbye wati ng'ali yekka ng'akubye ebintu naye tewali na musaati wali bakyaliibo awo concept evaawa ani ayiiya kino Kat concept Brandways, big up to Brandways yakola graphics eza album buli kintu. Brandways yampa concept gyayagala kati nga tulina okugenda ejjinja okukola ki ogikuba nga nina okugenda okuba ebifaananyi ejjinja era ekifaananyi kyalina okuba kyali tekirina kuba bwe kiti kyali tekirina kuba bwe kiti byali birina kuba biti kati bye twakuba tebyavaayo bulungi kati wenagenda obikubira wenasanga bano baboyi baffe nyaga John Black namaga mulinde batuwemu ku kifaananyi kale ngenda okulaba ekifaananyi ate kyetukubye nga kinyuma nti bakisobola okutelinga story nga kisobola okutelinga story bulungi era kati kwekuba kino ekifaananyi ekya African boy era abaana abeidinda wenekubisa kino ekifaananyi bana ndi kujja kwidda buli omu muwe t-shirt buli omu muwe t-shirt buli omu muwe t-shirt buli omu muwe t-shirt oluvimbo lwidule naye rakso soga lolo lirimu ebiraka nedazizogedde Luganda olwokuba nti bajja oluvimbo lwidule nti era bana ndikwenda kameramani azuminge buli musadde ali kwebona yerabeko yebone ali ku BBS Telefina bali kumubona ab'e Kampala ab'e Kampala balimu bonna twogere ku album eno tulina kuba artists bangi album eno nago wagiwandiika oba album yonna nze yagiwandiika ne collabos ziriko still go nze yawandiika party zange then bayibbo ne bawandiika verse za collabos awo wennyini awo Maro yatatera kulabika mu Uganda simanyi kale omufuna otya Maro abeera nnyo e Zambia ne mukama yannyamba ne mugwikirizaako nga ali Kampala ate nga ayagala dde okukola nange ate nga nange nayagala dde okukola naye era nampa omukisa ne tugenda mu studio ne tukola oluyimba olulungi ng'albamu eno okugendako n'eka olina okugyako ewaka balina TD oyo wetwali wano albamu eyo wetwava ku listeners party twaliyo ne tugireetera ne tugyogerako wano era ne ngamba abantu John Black aba atandika atandikire ku TD era watukoze bulungi TD era balina n'omukuba wano kati omusaala nkwembere mu mama tumukobye mwamukubye era still tulina okukayisaamu awo kyakabeera nebaza Maro okumpa omukisa okolako naye is a legend in the game so mba musanyufu nnyo Maro musajja musoga era y'omukwabo abayimbi mwena oli naye y'omukwabo abali prominent mu industry eno nga nabo basoga nendyagadde okumanya experience yo bwe yali ng'otuuka wano mu Kampala muntu kye yasooka okukkirizaamu n'akuwa okutunga tosobola beera nga ate omwerabira
y'omuntu gwe nsasobola kwerabira nene Kampala najingira nkyali najingira ndi mu P5 nga ngenda mu P6 kati ntandika okukola music nga maze S4 naye omuntu eyampa okutunampa confidence okwekkiririzaamu ye Daddy Andre. Yeah, big up to Daddy Andre nti weyawulira oluyimba lwange ebyo nali muzanyirawo nangamba ojja sobola naye nga yonna gye nali nsoose okuyita abaproducer abo nga tebanategeera bulungi sound yange kati waliwo wami ne producer omulala yankwatako ambi yali ize baali bamuyita Daniyeni ebiseera byali akolera yali akolera ani yali alina gwakolera omukyala wa Sipapone yali omuyimbi mutegede owakazigo Serena Butter. No, not Serena Butter. Waluani. Is it brown? Brown sugar. Brown sugar ni kazini wange. Tuwa tuva kuchali. Oyo chuli bachika chidala. Kati yali no mwana. Chika chidala obuka tegezi. Chika chidala obuka tegezi. Yangambi yali chika chimu. Chika chechimu. Manyi chidala. Chika chechimu. You wait. Danny na ina kola kona ina Daddy Andre yanzula. He discovered me. Okay. Na ngamba John chino chechi. Yeah. Zijukira kola boya mwao ne yabasatu nga mulimu no muyimbi. Choya Prince Omar, Daddy Andre, John Black. It was very beautiful. Owulira wano nga twogera naawe already tukimanyira nabalabi bakimanyi nti oluganda olumanyi naye olina engeri gy'oli so proud n'olulimi lwo omakinga sure oluteekawo buli wamu. In most cases abantu abasinga naddala abavubuka omulembe guno gwe tulimu baba balowooza nti ebyo ebintu eby'okukkiririza mu wajova byakulabisa biba bigenda kulabisa abantu bagenda kulaba ng'oyogera olulimi olutali lulwo gwe tulaba nga oli so proud. Ekintu kino kyogerako ki? Soka mukama abanga kutteko abako ne wakuteeka naawe olina okubanga obuulira abantu ku story eyo gyova tolina ate kubikkawo kitabo bakubuuza nze mbeera wali mbeera ali abasoga bangi mbasanga naye nga tayagala kwogera lusoga naye nga ate musoga ekitali kirungi so tulina okutoolayo tulina okupika tulina okuba nga tukoba abantu ku birungi ebiri ku busoga kuba nzikiro nali nkulira nga tukulabaga abasoga bategeera kwana mu etaano ne musajja wuno sinnaweza 3 osaza busaza naye tusaza nakijja kuggwe okutandika okugamba abantu nze ndikyabugagga kyebutambala era buli wamu mbagamba nze butambala tuli ebibugagga ebi nze nkulembera kyabugagga kikulu ne mayirungi entangawuzi n'obusiraamu nga nekulembeza obusiraamu kyo kyabudini naye ebyobugagga kweno album gyengenze ogenda maaso nga njiwuliriza ngenda nafunayo favorite kati nafunyeyo favorite empya ku maca wano ke bayita biliyoniya amaanyi nyonyonyonyonyo simanya boswala netufestayiringa tuliko twakutegeera bambi album twagifiirako nyimba tuzifiirako DJ onugola bajazi simanya ate Queen Queen yagala billionaire najagala kati ate empita ntya ku biki bikinga mulimu akayimba ke bayita mugamba baby wagwan ne bungamba tolina mani yatalina mani talina pepa tafumita lindas mbwate ne kirala labika fani billionaire agamba yagala kubeera ne ba billionaire billionaire ne jangu tuzinawera kusonda mpolampola yeah man. Okay, twandyagadde era awo wenyini obeeko obubaka bwowa abavubuka engeri gye tuli mu programu ffe tuliko okusinziira nti gogambye ekibuga wakiyingira oli kweja emyaka emito njagala obeere nga te obazaamu amaanyi. Bavubuka bannange ekisookera ddala ekisinza okumala abavubuka n'okubajja ku birooto byabwe ebiragalalagala tokendeza but wekiba kisoboka ebiragalalagala mu biveeko ate nabikozesa tobikozesa kuba okubivaako ng'otandisa obikozesa naye challenge ndala so baganda bange twewala ebitamiiza twewala ebintu ebyo drugs zijjeeko abavubuka bangi ab'ebirooto ebirungi bonna ne basaanawo n'ekirala talent zino tulina okubeekinga kiwa nti tuzibaako naye tolowooza nti kigenda tuuka omunaku lumu oba bbiri. You have to put, you have to put in effort. You have to believe in God. You have to be respectful. You have to be humble. You have to be patient. Mukama Katonda ajja ku blessing obe ngo so kimaking naye better focus tokozesa vitamiza tokozesa drugs. Kuba gwe byebikukumi obeera nga ate okyali wakabinga bwoli kati. Kinkuma nti oba soba oba osobola omanya nti wano wendinotereezaamu bwano naye oba nga toli soba tosobola mmanya what's wrong or what's right. Kuba tobeerako obongo oba bwebase 24/7. Bakunfaananya sinza kale kayo naye bannange bakunfaananya na gyempita eyo
bagezako waka tukube short yonna ebyandibadde John Black awedde emirimu fenna tuli baana bakintu n'ekirala yonna ebyandibadde ebyange bakyala bange bonna musobola okuyitako n'omukulu otherwise tugenda beera nga tetusukawo leero njagala tugendere sente nzagadde nnyo kale katugendere mu my life mbadde nagambira biliyoni My life. Got it. Oh, la da.